ng'abamawulire enkono tuyoleddwa nnyo, tulina ennyika ey'amaanyi okulaba nga olunaku olwaleero Mzee Musisi y'ensonga lwaki tukuŋŋaanidde wano. Emirundi mingi tukuŋŋaana okuwerekera abantu abalala, naye omwaka guno gulabika gunaatubeerera muzibu kubanga tubadde twakaluwerekera munnaffe Kitone, kati ate ne Mike Musiraye atuleese ku mbaga y'esembayo. Mike Musi aweerezza emyaka mu mawulire endowooza egisoba 40 akoledde ebitongole by'amawulire eby'enjawulo, kubanga mu kwogerako naye ng'ayogera ku munno, ng'ayogera ku UTV ebiseera ebyo abaaliwo abalabanga UTV nga mweziwerera ssaawa 6 ng'akantu nga kujjako olutimbe oba olulimu ebikubo bw'ebiso baaliko mu biseera ebyo. Abantu abasinga abamu bakadde abamukono babagenga bamuyita WBS kubanga be baaliwo mu biseera bya WBS, kyokka ate era abamu babadde bamuyitanga UBC. So ye muntu ono Mike abadde ndowooza mu bantu abakaza oluzungu, Mike abadde yakaza oluzungu bannange. So nga bwe kituuka okuwandiika akuwandiikira oluzungu naawe n'olumirwa. So kyokka kati Oluganda nalwo alupapula, kyokka ate era nga ndi mutandisi wa Chapwe TV ng'omukutu guno guli online ku YouTube ne ku Mike ebiseera by'ebisembyeyo odooza omwaka nga mu kitundu 2 abimaze ku TV. So bwe yava ku neeno n'agenda ku kyalo ebitatambula bulungi ne mugamba naye sebo gwe watukwatako ne tusobola okutuuka kye tuli olwaleero, lwaki tojja wano eno tetuba tufunye ne tukagabana ne tusobola okutambuza obulamu. So nakkiriza najja ne tutambula bulungi nnyo, era ndowooza abadde teyejjusa okukyusa mu kirowoozo kye yali akoze n'asalawo ajje tukole ki tutambule. Tubadde ndowooza mu bino ebiseera ebisebyeyo nga twafuuka balongo olaba nzuuka olaba Musisi. So nga tutambula bulungi nasinkana Mzee Musisi ono mu mwaka gwa 2009. So nga yensonga ndowooza ye ne Badru Kyewalyanga abakadde bangu bamumanyi, ne Joshua Kisawuzi ensonga lwaki nze wendi. So nga abamanyi mirimu bwe gibeera mu kutandika tebibeera byangu, naye nga nakola amawulire nga ntandise omwezi nga mulamba naye nga sinayo sitole n'emu, naye bampuliranga ng'alemereddwa kakati nenva ewaka, naye nga mpulira ennyo bagaye bannaye ebireka biganye mujje nze nzireyo ewaka. Kati ne tubaako gye twagenda ebiseera ebyo waliwo omwana mbadde musanyufu nnyo nga ndaba ebintu byasinga okutegeera byaddamu n'abikola ate ng'abikola bulungi, era nga bw'akola emboozi tusobola gamba ati. So abasinga abali wano nomba mulina gye mugenze ng'owulira waliwo emboozi gye mbeerako n'ekutabulamu ng'ogamba Mike tewamuta otya ng'akuwa ng'otambula. So tusaaliddwa nnyo, tuyoleddwa nnyo okulaba nga olwaleero tukuŋŋaanye mu bungi bwe tuti okusibula mwami Mike Musisi kati omugenzi. Waliwo era omu ku baveterani bamuyita Saulo Waigolo, tulowooza nga kiba kyamugyaza amaanyi. Sonyoba ne Joshua Kisawuzi abantu abasinga abali wano era abakuzeeko bawuliranga ku Radio Simba Joshua Kisawuzi ndowooza naye anaabaako ekigambo ky'anaabala ki. Okubibwako Mike ono natandika omulaba mu 1998 natandika obuweereza bwange mawulire, era yanyaniriza mu kiseera ekyo yali pulezidenti wa Mukono Journalist Association Mujja, ate nga mu kiseera ekyo disitulikiti egenda paka eteeso paka mu Tanzania eri nga ye pulezidenti waffe. Naye bwe twanyumyamu n'atugamba nti
ye oluvannyuma lw'okutendekebwa amawulire mu Uganda ate yamala n'atendekebwa ne Russia. So omuntu gwe twolekera leero is Russian president. Kati mu kiseera ekyo olw'okuba mu Russia ewaaliwo omusajja ow'amaanyi nga bamuyita Mikhail Gorbachev ate nga n'ono ye Mike twalekerawo muyita Mike musimusoke nga tumuyita Mikhail ne Gorbachev. So owulira Gorbachev bakutegeeza Mike. So tufiiriddwa omuntu abadde ayaniriza buli wa mawulire ayagaliza buli muntu. Nga mawulire by training tutendekebwa kuba bantu kubeera aggressive, kubeera bampaka, era gye tukuŋŋaanira eyo tubeera mu kukubaganya birowoozo. Naye nga Mike atula n'awuliriza bw'ati oluvannyuma alyoka abakolera decision naga naye ekyo kikiitu namwe kibakola ekyo nekutambula nekugenda mu maaso. Tugenda musaalirwa nnyo, tugenda ekibi kyekikoze kyagize kugenda nti takuwandiikidde yate katabo obukugu obwo osobole okugenda ku generation endala eziddako kyetusaalirwa nnyo ekyo. Era twagala omwebaza olw'abaana, abaana yabatwandulira tuna Katonda oyo yamuleeta ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga 1996 era n'olunaku luno ye yaluteekateeka nti lujabeera. N'olwekyo kye tuliko wano olwaleero tukussa mu nkola enteekateeka ya Katonda gye yatandika emyaka 66 egiyise. So abaana tubasaba nti taata Katonda yamuwa ttenda yakubaleeta ku nsi nabakuza mukisa ennungi ze z'abakuziza, naye nga Katonda wamwe omukulu ali mu ggulu mayigo gy'agenze, era naffe bwe tunaaba tumaze okufaanana nga ye tujja kuddamu tumulabe. Nali munnakyalo kati ndi munnakibuga. Kigambo kimu Mike tugenda musuba kubanga abasinga obungi bano bayita mu mikono gya Mike. Negatta ku mawulire mu 2021. Amu ku bantu be negattako ng'ogyeko Mami Kisawuzi, Mami Alex Mwangu, Dani Mwesigwa, Badu Kyewalyanga, Kibuuka Lumwe Kayunga, Joseph Kiyimba, Sirala Bagaali Lugazi, Nicholas Kajoba, Habati Mugagga, Mike yali wankizo nnyo n'omugenzi Sokakendo Steve nga batuula bakayita ku kabalaza ewazeerida wanseero ku Draga Shop. Mike Gorbachev yakola bulungi, abasinga obungi tuyise mu mikono gye. Mike nga kuwa ango ya story nga twakayi naye ng'otuula okunonya bwegitandika iwandiike munayate muno wasimba agireesebwa kijja kufaana baloga nti okokyoli bweyita ku kino waba ebidde ku kya bajeti, sente za bajeti bwegandi bagenda kusimba amasomero 8 bagenda kusima kaabuyonjo 12 naye nga mwena mbadde kugundi yemu naye nga sitole zaawukana yali Mike abamawulire njagala kubasaba tukope Mike twagalize bannaffe tuyambe bannaffe abakayingiro tetukuteekamu kuyitina kibiina kyamaanyi tunaafuna gatwalisiza bannaffe twegatte. Mike yafanya okugatana n'agambye mu mukono gino zidatekako naye Kayunga ndigezigakita mukajja mukono Kayunga General Station yaleetanga basawulo ow'okutta n'abalala ba Benny Moses, Ojambo Benny Moses n'abalala. Twagalize bannaffe tuyambe bannaffe abakayingira omulimu oba ofunye nti banno bagambeko nti wali ku kanso oba ku disitulikiti eriyo kino kikinayamba si kukula wekka nti ensiro oyagala obeerayo wekka twogenda okutuleekinga yekange. Twagalize bannaffe ndowooza tunaakola ekyo n'okutraininga bannaffe Mike gyagenze nga yatutraininga ajja kuba musajja Mukama abampeerere omukwasoko okumanya nentuukawo nga bukyali bannange Yanzadde yange twagala kwebazaayo omuntu omu kyala Jennifer gye tubadde tuzo okubira ddala nga Vicky akyali muto ng'ayogera ku Vicky n'abagamba kakati biki kakati emabegakaawo Vicky n'agenda ku yunivasite agenza bitayimirireko ng'atuyogera bineeyo nga buli bwemugenda bwemba mufunye emitwalo 5 mugenda okulaba ng'anoonyeza ka mobile money n'asindika pesa bwemba mufunye ebi okumwebiri n'akusindika asindikirani
asindikira Viki. So olw'okuba batugambye nti Viki yakyali ku ssomero, so tuwekozeemu omulimu tugenda kukwatagana ne Viki nduuza naku esemisite eddako Viki alibegamba nti singa taata akola ki, singa taata abaddewo alimekwekisa. So ensonga eyo ngirimu nze ne Kikuli Ifas. Yes, so tugenda kuba tukwasaganya Viki. Ekiseera ebirindirako kiseera kya kukungubaga naye njagadde okwogera ebigambo bino kuba ntambudde naye nga bwe tuli wano nze nsinza okutambula nebibangibwa nebye tuyiseemu bingi naye njagadde okujulira nti Mike Musisi Musoke yalokoka naye ebikolwa bye bibuulira enjiri ya Kristo, ebikolwa bye biraga obulokole. Tutambulira mu nkwe, tutambulira naye obulokole obw'omutima Mike Musisi Musoke bwagenze nabo. Nzikiriza nti wetwogerera ali mu kika kya Ibulayimu. Musajja wange Mikayiri, Mukama yeebazibwe olw'olugendo lwakutambuza, by'okoze alikuweeremu omukisa, ebisobye akusonyiwe, obumalanira embiri.